نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتينا رزق الله سبحانه وتعالى نعمتين أمجده أغتريه كيديه omutonzi w'eggulu n'ensi na buli kyonna ekiru ate era nga Allah byonna yabigabirira era yabigabidde. Yasaana Allah subhanahu wa ta'ala okubeera mu bwomu bwe. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddeeri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatujjira n'eddiini eno ey'obusiraamu era Allah gwe yatuma gye tuli nga rahmatan lil alamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Obuwangazi bwe tulina ku nsi wano butono ate era ffenna tuli bakutuuka, naye fuba nnyo obuwangazi Allah bwakyakulekedde bw'otamanyi osigazza bwenkana ki. Obuva luwinga ennyo obukoleremu Allah kyakwagaza okukola ku nsi kuno. Kozesa omukisa ogw'obuwangazi bw'osigazza. Tetumanyi we bwenkana, naye ekituufu kiri nti butono, naye buva luwinga ennyo obukoleremu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakwagaza. Ensonga ey'okubiri, emikisa teri muntu yenna agigaba. Teriyo muntu agaba mukisa ng'abamu bwe bakeera mu maka g'abantu ng'azze kukima mukisa, ng'era abamu bwe bagenda eri abantu abasamize nga bakimyeyo mikisa. Teriyo agaba mukisa nga muntu. Agaba omukisa, akufuula ow'emikisa n'akuteera emikisa mu by'okola ye Allah yekka. Ekyo nno kikusuulira ddala ne mushiriki. Kasita obeera awo ng'olina enzikiriza egamba nti gundi agaba omukisa. Teriyo muntu mu nsi muno agaba mukisa, era teriyo muntu mu nsi muno agaba luzaalo wadde ayinza okukugaggawaza. Abikola ebyo yoyo Allah waffe ali waggulu. Ng'era bw'etaliiyo kitonde kyonna kikusobola kujjako mukisa. Abantu abamu bagenda n'abeera awo n'agamba nawasiza omukyala talina mukisa, agenza omutunula ku bigere bye nga binene. Be bakyala mbw ab'ebisiraani. Teriyo kitonde kikujjako muki mukisa. Wabeerawo ensonga Allah kwayisiza najja baraka mu buwangazi bwo oba mu bulamu bwo oba mu baana bo. Naye teriyo muntu nga Allah yasazeewo okuba edduwa tugimanyi bulungi. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dhal jadd minka al jadd. Edduwa nkulu bw'omala ogitegeera teriyo gw'osobola kusuubiriramu kyayinza okukusiraanya n'akuyola ebigere.
bw'omala okutegeera edduwa eyo teriyo gw'ogenda kusuubira nti agenda okukugaggawaza oba okukuleetera omukisa. Allahumma la mani'a lima a'tayta, gw'owadde Allah teriyo asobola kimugjaku. Wala mu'tiya lima mana'ta, ne gw'owadde teriyo asobola kugaana ky'omuwadde ne kimuvaako. Ebyo Allah ebyesigaliza. N'olw'ensonga eyo, ensonga ey'okubiri njibakubiriza. Ensonga ey'okusatu, mu bulamu bwo buli kanaku twala okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ibaada. Bw'ayogerebwako musaalire, oba oli awo bbali oba olina by'oliko, saalira ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okusaalira Nabbi kulimu ebintu bingi, abamanyi baabiwandiika ne mu bitabo. Baayogera fawaid, emigaso egiri mu kusaalira Nabbi. Ibnul Qayyim al-Jawziyya egiwerera ddala eginnyonnyola biki by'ofuna ng'osaalidde Nabbi. Naye ekyo kiragiro Allah kye yatuwa, kye yatulagira, ate nga ffe tukifunamu. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. N'olw'ensonga eyo toweekodowalira, tofiirwanga bulungi buli mu kusaalira ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabula seena ensaalira ey'okuzannya ey'abantu abatateekayo mulamwa ku ddiini. Alabye abayomba n'akaayana n'amuga asooka osaalire Nabbi sallu ala Muhammad. Ayagala bataawuluza ku kulwanagana, sallu ala Muhammad. Kusaalira Nabbi kulina okubeera ala sabiili l-ibaada. Omusaalira kusinzaani Allah, kubanga Allah yakola ki? Allah yakiragira. Kirimu ebirungi bingi, ate kiyinza n'okukufiiriza ebirungi bingi. Nabbi otuuka ogamba nti ennyindo y'omuntu erwala ekkookolo senga njogerebwako n'atakola ki? N'atansaalira. Kiba kitono ekyo. Kati mu bulamu bw'olunaku ekyo tokigayaalirira, kubanga ne bw'oba oyagala Allah yanukula edduwa zo, mu bimu ebyanukuza edduwa kwe kusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era esswala yo bw'otuuka ku ttahiyaatu esembayo n'otagiteekamu kusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahiya baatila, ebeera nfu. Gw'okusaalira Nabbi gw'oganyulwa. Kumusaalira olusaalira lumu bwe luti, Allah akussaako ensaasira mmeka? 10. Naye ensaasira za Allah 10 olowooza zikomawa? Naye omuntu ne buzibya olunaku, Allah tamutenderezza, Nabbi ayogerebwako tamusaalira, hatta taliikaawo n'agamba nti kansaalire ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tetumusaalira mu nsaalira zino za kumala kuŋŋaana nti bannaye kaakati aliko okumusaalira, wabula gwe gwe njogera naawe. Oli mu mmotoka yo, oli waka, saalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegerekisa. Kale mulundi olwaleero biidhinillah, mulundi ogwayita twali twogera ku shaitaani n'obulabe bwa sitaani. Olwaleero ngenda kwogera ku muntu n'obulabe bwe. Twagamba tugenda kwogera ebintu bisatu. Ekisooka shaitaani n'obulabe bwe, twogere n'omuntu n'obuzibu bwe, twogere ne ku nafsi, omuki? Omwoyo. So omutima, omwoyo. Omutima kirala, n'omwoyo kirala. Ekisookera ddala, omuntu Allah gwe yateeka mu nsi muno yamufuula musigire,
era bamalayika bwe baali bagamba Allah ng'agenda atandika okutonda omuntu baamugaa nti atajalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku ddima, kubanga Allah yagaa nti inni jailun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka mu nsi omusigire. Kimanye nti buli muntu yenna ali mu nsi muno musigire, si gwe wasooka okubeera ku nsi. Waaliwo abaaliwo amajinni gaasooka ne gabaawo ne gabeerawo ekiseera, ati gwe omuntu oli musigire. Okumanya omuntu musigire, Allah yakuteeka mu nsi muno okole byakwagaza. Ntegerekisi Abaganda kyeva baga nti omusigire amala bitono. Wano tolina byogenda kumala, wano oli ku mateeka gaani ga Allah. Tolina gojja kugaggawaza, tolina gojja kuwa bulamu, tolina gwogenda gabirira. Oli mu nsi muno ng'oli musigire wa Allah. Tegerekisi otuukiriza ebiragiro bya Allah nga bwe yakutuma. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saatonda majinni n'abantu wabula lwa nsonga eri eki, kusinza Allah. Nziramu omuntu mu nsi muno mu duniya kwali aliko ng'omusigire, atuukiriza ebyo Allah bye yakutuma okukola. Ate Allah bye yatutuma okukola n'abirambika. Abirambika atya Allah be irsali rusul, ng'atuma bannabbi. Kino Allah kyayagala, kino Allah kyayagala, kino Allah takyagala. Ntegerekisi Allah yatonda omuntu n'amwagala n'amusukkulumya ku bitonde byonna ebiriwo. Buli kyolaba mu nsi muno kwanguyiza muntu. Emmere gyolaba, ebirime byolaba, amazzi golaba mu nsi muno kwanguyiza gwe omuntu. Buli kyolaba kyonna Allah yakitonda kukwanguyiriza. N'atuteerawo ebisolo bye tulya ennyama, n'atuteerawo amazzi kutwanguyiriza ng'abantu, n'atuteekako bamalayika abawandiika emirimu gyaffe kutwanguyiriza. Otuulangako awo n'ofusiriikirira, weebazanga nnyo Allah okukutonda ng'oli muntu, n'atakutonda ng'ofaanana kirala. Okubeera abantu si kusiima kwaffe, wabula kusiima kwani? Kwa Allah. Yalibadde Allah asobola otutonda ng'enkoko, yalibadde Allah asobola otutonda ng'amawujjulo, ng'amayanzi, n'eraba ekifaananyi Allah mwe yatuteeka. Walakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, twatonda omuntu mu kifaananyi ekisinga okuba nga kirungi. Bwe weetunulamu ekifaananyi ekyo n'enkima, mulaba bifaanagana. Evola mulimu abantu abataategeera Allah ne baga nti omuntu yali nkobe, n'agenda ng'akola ki? Ng'akyukakyuka paka lwe yafuuka omuntu. Eyo entegere si ya Busiraamu. Omuntu tabangako nkima, tabangako nkobe, wabula omuntu Allah yamutondanga muntu mu kifaananyi kisinga okuba ekirungi. Bino byonna Allah bye yateeka mu nsi kutwanguyiriza. Emmere gye mulaba, ebibala, enguudo ze mulaba, ensozi ze mulaba, amazzi ge mulaba, Allah kwanguyiriza muntu, olw'okubanga Allah yakutonda mu kifaananyi kisinga obulungi. N'akuteekako bamalayika abakulondoola, abakuuma lwa kitiibwa kyo. Naawe tuukiriza ekitiibwa Allah kye yakuwa kya kumusinza. Tegerekisi
Allah okutuma bannabbi eri ensi eno batunnyonnyole lwa kwagala. N'atwagala Allah n'atuma bannabbi abava mu ffe ffennyini abantu. Bannabbi Allah be yatuma bava mu bantu. Teyatumayo nnabbi nga nnabbi oyo gwaleese ava mu bisolo oba ava mu bamalayika, wabula amujja mu bantu bennyini lwakutwanguyiriza sobole okutegeera bye bagamba bantu bannammwe. Kati bw'obeeranga mu nsi muno tuukiriza ekigendererwa kya Allah eky'okumukola ki, eky'okumusinza. Allah bwe yali ayogera ku muntu mu Qur'ani yamwogerako mu aya 25. Omuntu oba lafudhu yogamba nti insaanu muntu mirundi 28 agenda amwogerako mu parts ez'enjawulo. Tegerekisi naye omuntu ono Allah gwe yatonda alimu ebintu bibiri. Murakkabu min shay'aini, omuntu alimu ebintu ebyo. Jasadun, alina omubiri, wa ruhun, alina n'omwoyo. Omubiri gw'alina yeyo bode gy'olaba structure gy'olina bode okuli omutwe, amaaso, omumwa, amatu, mubiri gwo. Al-insanu murakkabu min shay'ain. Allah yamuteekamu ebintu bibiri. Omuntu alina bode, ye structure eyo gy'olina bode eyo, housing, n'abeera n'omwoyo. Tetumanyi guli mu kifo ki, kyokka ate nga guli mu ggwe. Wa yas'alunaka 'ani ruh, bwe bakubuuzanga ku kye bayita omwoyo, kul ar-ruhu min amri rabbi, bagambye nti ekyo kiragiro kya Allah yakyesigaliza. Wama utitu min al-ilmi illa qalila, naye omwoyo guli mu ggwe omuntu, naye tomanyi wawe guli. Ntegerekisi naye ng'ate mweguli, era bagamba nti gundi omwoyo gumuvuddemu. Kitegeeza akoze eki? Kati Allah bw'atonda omuntu n'amuteekamu ebintu bibiri, omuli omubiri ye housing oba bode, n'amuteekamu n'omwoyo. Omubiri guno ogwava mu ttaka Allah n'agukolera ebibala ebiguliikiriza ng'era biva mu ttaka. Buli kyonna ky'olya ekigenda mu mubiri gwo kiva mu ttaka. Mawogo, ennaanasi, entula, ebbuga, emiyembe, fene, mu ttaka. Kubanga omubiri gwo gye gwava. Oba ntegerekisi? Era senga omubiri gwo gulya ekyawukana ne sisitimu eyo, gukola ki? Gukyuka. Kati Allah n'atuteekako housing, omubiri guno n'agukolera ebibala bye gulya ebiva mu ttaka. Omuntu yava mu ttaka. Allah mwe yamutonda n'ajja ku siteepu ey'okubiri n'amujja mu mazzi. Adamu asulu gye tuva ffenna ttaka. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nera ate omuntu bw'atambulira ku ttaka ng'ali enyinyala, mwagenda okudda ate mwe yava. N'atambulira ku ttaka nga yataali alaba wa waggulu, naye nga mwagenda okudda ate mwe yava. N'ateeka Allah mu mubiri guno n'ateekamu omwoyo, ng'ekiriisibwa ky'omwoyo si kirala, kubanga gwava eri Allah, mwe bagukuteeka mu buteesi. Ng'ekyokuliisa ky'omubiri
byebigambo bya Allah bwe bubaka bwe obuli mu Quran n'ebigambo by'abannabbi alayhimus salatu wassalam byebiriisa by'omubiri era byebijumanya byebiriisa by'omwoyo era byebijumusa eby'omwoyo bigambo byani bya Allah omwoyo gwogwo oguliisa otya omwoyo gwogwo ddala gufuna ekiriisa ebigambo bya Allah ne bitebenkera nagwo nga bw'oliisa omubiri gwo ebibala ofaayo nnyo okulaba nga omwoyo gwo gulidde kye guteekeddwa okulya kubanga gulina kulya bubaka guwuliriza Qur'ani mateeka ga Allah eguwuliriza ebigambo by'abannabbi Allah bye yatuma mwoyo so nga omubiri guliisibwa bibala ekisinga okwewunyisa abantu bafa nnyo ku mubiri ne beerabira omwoyo abantu bafa nnyo ku mubiri ne beerabira omwoyo omusajja omu w'amagezi yagaa nti akbil ala ruh faayo nnyo ku mwoyo wastakmilu fadailaha ojjuze ebyetaago byagwo kubanga yagamba nti ya ayuha linsan innaka jismun owange gwe omuntu oli mubiri enkya ogugenda okufuuka envunyu enkya gufuuka ki nvunyu naye n'akuwa amagezi n'atugaa nti akbilu ala ruh omubiri ogwo gwe mutawaanira temwagala gukaddiwe n'oguteekako ebizigo oyagala gulabike bulungi n'ogutwala mu jimu ogubeezeewo sanga omuntu ali mu kikomera kyadduka atadde eri akasawo akaki ak'omusenyu n'eri ataddeyo amatafaali bwadduka eri bwaleeta amatafaali 2 n'adduka eri n'akuba ebikonde 10 n'adda bw'ati akuuma ki mubiri omwoyo guteekako ddi amaanyi n'ogaa sinnasoma Qur'ani kuba gwagala ekyo naye tusinga kulabirira mu ki housing waliwo omuntu asobola okuwunda emmotoka n'agikuba langi nga yingina enfu kati kitwale booti nti omwoyo ye yingini omubiri kyeki ke kayumba ako ka housing kiringa muntu bw'omulaba bw'ayambaza essimu kino bakiyita kiki twambaza essimu kava essimu n'agiteekako kava ennungi naye nga munda ki si mukyayina nga nfu housing nnungi naye munda essimu ki nfu tekyajinga tekuba terina netwaka tegerekisi naye nga housing gyataddeko mpya omwoyo n'omubiri olowooza ku byombi ki ekikulu mwoyo kyoba olaba yaga nti akbilu ala ruh muntu gwe amagezi genkuwa yolekera omwoyo gwo wastakmilu fadailaha juza ebyetaago by'omwoyo kubanga omubiri gwo essaawa yonna nvunyu mwali mulabyeko omuntu afudde nga mayiti ne batandika okuyooyoota bodeye ogyeko okunaza mayiti olina aga nti mugiruse leeta ebyerusa
teekako lipstick, tegerekisi musala ebisige. Wali omulabi oyo? Ebyo bisanga mbali abaddira omufu amaze okufa n'agula ettaayi ya miliyoni 3, n'agula essuuti n'amugulira engatto, ali muli alinga alaba mu keesi, tegerekisi, naye nga hausingi gyayambaza kiri yafa dda. ne bw'ogikyajinga terina netiwaaka, teriiko muliro, waya zonna zakutuka dda. Kaakati baganda bange, omwoyo kyekikulu mu muntu, so si muki, so si mubiri. Bwe tufa omwoyo guno gugenda eri Allah, n'aguteeka Allah bwe guba gwabakkiriza mu bifo ebya waggulu. Inna al-abrara la fi na'im fi illiyin, emyoyo gyabo fi illiyin giri mu bifo biri bya waggulu. Bwe giba gy'abaana bato ne bagiteeka mu ggulu ery'omukaaga awali nabbi kyoyo. Nabbi kyali mu ggulu ery'omukaaga awali abaana bato, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ntegerekisi, kaakati Allah bwe yali ayogera ku muntu yagamba bw'ati, yatukoola mu aya 2 nkulu. Yagamba Allah, ya ayyuha al-insan, owange gwe muntu gwe, ma garraka bi rabbika al-karim, kiki ekikugayaaza, kiki ekikujja ku Allah ow'ekitiibwa. Ya ayyuha al-insan, muntu gwe afaanana bw'ati, bwe weetunulamu bw'otyo, ma garraka bi rabbika al-karim, kiki ekikugayaaza. Lwaki ogayaala n'oleka essola? Lwaki ogayadde bw'otyo n'otawa zaka? Lwaki ogayadde bw'otyo n'otategeera Allah? Ma garraka bi rabbika al-karim, kiki kyolaba ekikujje ku Allah weetunulamu bw'oti? Olina sheya ki mu kutonda ku mubiri gwo? Ekyo kyogamba nti kino tekinsobozesa kusaala, sijja kusaala, sijja kusiiba, kiki? Allah n'agamba nti alladhi khalakaka fasawwaka fa'adalak, oyo Allah yakutonda n'akwenkanya, n'otabanga biwojjolo, n'otabanga mayanzi, n'otabanga nkobe, n'otabanga kkovu, n'akwenkanya Allah. Alladhi khalakaka fasawwaka fa'adalak, bw'otunula bw'otyo Allah nga yakkolera ebyo. Ma garraka bi rabbil karim, lwaki oyingira mu ssabo? Ntegerekisi aya endala Allah n'agamba nti ya ayyuha al-insan, owange gwe muntu, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi, otawaana, okola, otaddemu amaanyi, ogenda eri Katonda, naye famulaqi, ogenda kumusinkana. Oli ku nsi kuno okola, otawaana, tawaanira emirimu, naye famulaqi, oli wa kumusinkana. Muntu abeera mu nsi muno n'atawaana, n'akola ssente alinga ezigenda omubeeza ku nsi. Bw'aba munnabyabufuzu n'akwata ne mu kalulu n'akatogamu, naye famulaqi, Katonda ogenda musinkana. Ya ayyuha al-insan, innaka kadihun ila rabbika kadihan, otawaana ng'okola olutawaana, naye famulaqi, wakumusinkana. Ebyo byonna by'olaba omuntu byakola alinga ayagala okwebeezaawo, obutakola ki? Nti tajja kgenda, naye famulaqi, waliwo akaseera ak'okumusinkana. Olaba Allah bw'atunuulira omuntu, ayagala Allah omutegeere, kyavaga nti ya ayyuha al-insan, owange gwe muntu gwe,
ma garraka birabbika alkarim. Allah alinga akulagira nti amagezi genkuwa tomuvangako. Ntegerekisi tovanga kwani ku Allah, kubanga ye mutonzi eyakutonda n'akwenkanya n'akuteeka mu nsi nga tolina maanyi g'otadde mu kutondebwako. Ntegerekisi aya endala Allah n'atulaga nti omuntu abeera mu nsi muno ng'atawaanira emirimu, n'asimba payini n'agajja kukola oluvannyuma lw'emyaka 3 naye fa mulakiri. Ntegerekisi payini ojja mumuleka nga tolidde na ku ssente abazzukulu balye, wabula ogenda kusinkana ani kikulu. Teganira ebigenda okusisinkanyani Allah byoba oteekamu amaanyi, n'ebisigadde totawaana. Tegerekisi oye muntu Allah amukoowola aterere ku maki, ku mateeka ge. Ati njagala tutandika okutotola ebitendo by'omuntu ebibi. Birungi nja byogera naye ntandise na bibi. Ntegerekisi omuntu Katonda nga amwogerako mu Qur'ani yamwogerako ebitendo ebyewuunyisa nga bibi ng'omuntu, naye nga sinnatandika bitendo by'omuntu. Omuntu amumanyi ye Allah, teriyo muntu amanyi muntu okujjako ye yemanyi. Abantegerekisi amanyi omuntu yani oluvannyuma lwa Allah okumanya omuntu, teriyo amanyi muntu illa nafsuhu okujjako ye yemanyi. Balil insanu ala nafsihi basira. Wemanyi oli mwenzi, wemanyi nti oli mubbi, wemanyi nti oli mutemu, wemanyi nti oroga, wemanyi nti kino okikola, wemanyi. Tuyinza okubeera wano mumasinga awo tebakumanyi, bakulaba buki, naye gwe wemanyi. Era oyinza n'okugaa nti amasannyalaze ne gaviirako wano, ezo essimu eziri awo ku mmeeza teri ayinza girabako. Naye nga ffe tetukikola ki? Amanyi omuntu ye Allah, oluvannyuma lwa Allah omuntu yeyekola ki? Yeyemanyi. Tewemanyi omuntu yemanyi. Era tosobola kugamba muntu nti njagala ombuulire ontegeeze nzaani, gwe wemanyi. Kyebulaba mu kabuli ogenda kubeerayo bwoko nga byonna bye bakubuuza tomala kumagaamaga ku munno, wabula oli onnyonnyola wennyonnyolako. Ntegerekisi kati amanyi omuntu ye Allah, oluvannyuma lwa Allah okumanya omuntu, omuntu yeyemanyi. Bino ebintu bino abantu bebaganaga nti gundi mumanyi 100 ku 100 olimba, tomanyi muntu 100 ku 100. Era omuzadde oluusi bamugamba omwana we nga yakoze ekintu n'agamba naye mbadde sikimanyi, badde simanyi nti omwana wange asobola okukola ekintu ekyo. Olaba n'omuzadde akuzaala takukola ki? Takumanyi. Ola naye basobola okukubeera ano ne bakubuulira ebikwatagana ku muzeeyi wo ne weewuunya n'ogamba badde sikimanyi nti muzeeyi ati asobola okukikola. Kati omuntu yakola ki? Yeyemanyi. Nga Allah bw'atugamba nti balil insanu ala nafsihi basira, omuntu ye yemanyi kikyali. Bw'otagambanga nti oyo bosa mumanyi okuva kagere, mumanyi 100 ku 100, si gwe wantonda. Leka kwejingira ku bantu. Omuntu Allah yamumanyi, oluvannyuma lwa Allah omuntu ye yemanyi. Kategerekisako kati wuliriza ebitendo by'omuntu. Kisookera ddala
atasarru'u. Katonda yatonda omuntu mu bimu mu bitendo by'omuntu atasarru'u kwe kutya n'okujazibika nga waliwo omusiiba ogugudde. Bwe njogera omusiiba abantu bamanyi ekigambo eki nti kufiirwa, si kyentegeeza nti kufiirwa. Kyonna ekisobola okutuuka ku muntu n'ekimunakuwaza ntegerekisi guyitibwa musiiba. Kati omuntu shadidul khawf atya nnyo singa afuna kyonna ekigwawo. Tuyinza okubeera wano mu masijidi ne bagamba nti bannaye waliwo omutambuze yeetaaga kuyamba nga teri anyega. Oyina bagamba nti bannaye obwavu buyitiriddeko nti balina ssente. Allah n'agezesa omuntu aba oluusi afulumya emmanju eyo essente ne zimugwako akakadde. Akola ki? Alanga, atandika okulanga. N'akaana akatonga kamuyita, kolabyeko ku ssente zange, ozirabyeko. Atuuka n'okubuulira ab'omuzikiti mbadde ntudde wali, ssente ne zikola ki? Kyekyo Allah kye yagaa nti innal insana khulika halua ay shadidul khawf. Allah yatonda omuntu ng'atya nnyo. Idha massahu sharru jazua, bw'afuna ekibi jazua agenda akibuulira buli omu ne gwe kitakwatako. Wa idha massahu alkhairu manua, ate bw'afuna ekirungi manua akisirikira. Onteri yayogera nti nina obukadde busatu naye bumala kugwa. Kale obadde olaba waleti eno giraba seeka n'agijja nayo, naaga olaba akantu kano ne bw'ogisiba buli byongisiba mmaze naye emyaka 2 kasente zisobola kuyitamu kugwa, n'agikugirayo n'akubula ne gye yagigula. Kakati oyo ye muntu. Laba Allah kyaga nti idha massahu sharru jazua, bw'afuna ekibi akibuulira buli muntu. Naye wa idha massahu alkhairu, Allah kyategeeza nti omuntu bw'afuna ebirungi akodowala. Allah buli wakuyamba muntu gwe n'akuwa ebirungi n'obigabirangako banno, weebaze Allah. Batono nnyo Allah baawe ebirungi ne babigabirako abantu. Kyekyo Allah kyategeeza tuli fena nti idha massahu alkhairu manua, bw'afuna ebirungi akodowala. Oye muntu mulungi wa kodowala kasita afuna ebirungi. Era otuukayo ewuwe n'omugamba nti buulu nyamba mwana wange asome, bamugobye school fees naga tebaagala kukola. Ntegerekisi. Kati Allah buli wakuyamba ng'akuwadde ebirungi, buli gwolaba Allah gwawadde ebirungi ng'abigaba, oyo omwebalizangako Allah. Abasinga mu kufuna ebirungi tebabigaba. Muntu abeera mu famire ng'alina ssente nga tasobola ziwaako baluganda, naye ng'alina obuwumbi n'obuwumbi. Kati Allah kyategeeza wano omuntu ekisookera ddala mu bitendo by'omuntu ebimutendebwa nabyo mu Qur'ani atasarru'u, ay faqad khulika al-insanu mutasarri'an. Allah yatonda omuntu nga shadidul khawf, bw'afuna ekibi atya agenda akibuulira buli muntu. Kathirul man', ate muyitirivu wa kukodowala. Idha nazala bihi alkhair, bw'afuna ekiki ekirungi ekyo kimu. Tuli fena. Ekyokubiri alkunutu wal ya'as, omuntu akutukawo n'okusuubira. Omuntu ayanguwa nnyo okutukawo n'okukola ki? N'okusuubira. Nga Allah bw'agamba nti wa idha adhakna an-nasa rahmatan,
abantu bwe tubakombyako ku byengera byaffe farihu biha beyagala nabyo tuli fena naye Allah yagala nti wa in tusibhum sayyi'atun bwe bafuna akabi ebyengera ne tubibajjako bima qaddamat aydihim okusinzira kye babakoze idha hum yaqnatun bagwamu essuubi ne bawanda omuliro ku Katonda ne baga atali feya badde nkola emirimu gy'eddiini badde nsaddaaka sente azinzigyeko naye wano Allah bw'abawa ebirungi farihu biha beyagala nabyo naga famire yaffe nfunyi ze ndi mukozi seebaka kyava Allah mpadde naye Allah bw'amala obbajjako essuubi ne libaggwamu naga Katonda yanneerabira yanzija ku maapu nodda ku yaani Katonda bw'akujja ku maapu kati oli ku maapu yaani ndowooza oli ku ya Buganda oli okwo kati genda Obuganda bukugabirire naye omuntu aga Katonda yanzija ku luguudo yansuula alinga atamanyi nti gyendi laba omuntu ebigambo byawandula naye wali Allah bw'aba amuwadde yeyagala n'ebyengera fe Allah yatuwa ndi mukozi nasoma ntegeera naye Allah bw'amala omugira bw'eppaba n'atandika okuwandula omuliro n'atuuka n'oga nti Allah tali feya naggwamu essuubi eryaddala abamu n'ayingira n'ekereziya n'ayingira neki n'essabo abamu kye bakola essuubi limugweramu ddala ne yeetuga n'aga nti ku nsi ndaba sikyalinako na mugaso omuntu alinga asuubira nti omugaso gwe mu nsi kuba na ssente omugaso gwe mu nsi si kuba na ssente omugaso gwe mu nsi kutegeera Allah nti yampadde yanzigyeko Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manata gwe omugaso gwe kutegeera Allah ebyengera by'olimu yampadde ate tolina ndagaano na Allah nti Allah okuwaakwe nti tali kujjako akati ebyo byogenda owandula omuliro nti yanzija ku maapu yanneerabira tali feya mwawandiikawa naye nti olina kuba na ssente bweziki era tezijja kuvaako kati okayanira ki ne bwe yali akuwa temwamala kukola ki ndagaano nti ŋŋenda kukuwa obeere nazo emyaka bweziti ate bannange engaba ya Allah ya bwenkanya laba wajja ku ono naawe oli naawe essanyu ly'obadde nako ng'ozirina munno naye alishe yalingeko naye yeyagaleko ntegerekisi naye akole ki kubanga oluusi Allah akuwa n'otategeera lwaki akuwadde ne weeyagala n'oduula n'ojerega n'owandulira abantu amalusu engatto ogira bugize oti oli n'agikwata soole n'agijjamu akati Allah n'agaa nti ono mugjeeko amalala gakoze eki amaanyi mangi waliwo omuntu akozesa amaanyi nga Allah amuwadde ebyengera ng'olaba amaanyi akozesa mangi nagaleeta engege ennamba tagenda girya wabula okulaga abaliwo okubamatiza nti ssente diriwo leeta engege leeta enkoko olina eno ey'omukyuma gireete n'akwatako bukwasi bw'ati bagazaayo ssente mmeka timitwalo 48 nagaziizo ne balansi mukulekedde laga kasajja ako kaawa gakalina ssente olwo Allah akutwaliriza kati gwe wazikujjako nga naawe oddaawo ogenda okuba enduulu yanzija ku maapu yanneerabira yazikuwa kukolamu ebyo
nakuwa Allah sente notuuza bamalaya nga 10 onakutte muviri onakunyonyogera matu onatereza kitoji onali ku ngatto onali ku masaji bonna bali kasajja kononefu olwokuba kalina ki kali gwe nga Allah azikujjako nga naawe owanda omuliro oye muntu laba Allah bwe yali amwogerako mu suratul Alaq yagamba ati innal insana la yatgha omuntu asukka ekkomo atwagga omuntu akola ki innal insana la yatgha atwagga atya arraahu staghna bwalabanga mutaka ono atandise okujja naawe weeta n'olubuto wekitasaanira ataliko olukwatirira nanyinyimbwa abantu ngalinga awulira ekiwunya innal insana la yatgha arraahu staghna bwalabanga obugagga buzze asuka ayitawo Katonda bwakuwanga sente n'otakyuka n'osigala ng'omuntu wallahi weebaze Allah Allah n'akuwa sente n'osigala mu bantu n'osigaza empisa n'osigaza obuntu bulamu n'osigala ng'okyamutegeera weebaze Allah waliwo abali wano mu masijidi ng'aga nti mbakuba na sente awo saalibaddewo kuffe kennyini abali wano n'agamba kuba nese kati nga ntuulawo nkola ki n'alibaddeeyo mulimu abatudde wano ng'obwavu bwe bututuuzizaawo tubolaba Allah mwekanya naye nga mulimu oli aga nti nze nemba nesene nga masigidi nkimamuki mbeeyo ndaba firimu mba mu Amerika mbeeyo mu kujooga kakali Allah naga tuula mu muzikiti tuula muki onjogereko gaye subhanallah Allahu akbar nga kyekisinga obuki kali Allah ganti innal insana la yatgha omuntu atwaggira ddala okutwagga mukimanyi kyeki ajema afuna emputu abeera ne resistance mawaggali yennyini awedde emirimu kasitaala bamutaka onongazze naavuma abantu jakusiba bakwerabire omwavu ayinza okugamba ekigambo ekyo nti njakusiba bakwerabire gwenja okusiba tebalimanya wawe nkusibidde abantu ono bemulaba n'atwala ettaka ly'abantu awantu awatali wawe najja n'emmundu n'abajjawo n'abakuba temulaba abagagga n'avuga emmoroka n'ayimirira wakati n'agipaakinga ng'emmoroka ziva eri ne zikuba eŋŋombe n'akyama mu supermarket oba n'akyama mu bbanka ne bakuba eŋŋombe nga ssebo eri ku makkati okwo tekuba kutwagga waliyo omwavu asobola okuyimiriza akagaali ke oba pikipiki ye ebyo bikolebwa bali abaakola ki abo abaagaggawala abaatwagga amalala gegamutuusa ku leve eyo n'agipaaka bantu ne bakuba eŋŋombe abagira kimbwati oluusi no yesi yakikola wabula ono woololoowe yaavaayo naga mulinde omukulu agenda mu banka najjayo sente n'ateekamu ekisomolozo ne babuuza ani oyo anti balaba emmotoka eriko esibike oba eriko 11 tebategeera na namba zaavuga okwo kwonna kutwagga sente ze zibakola ki kali Allah kyaga nti innal insana omuntu ayitawo n'ajeema n'afuuka mawaggali arraahu staghna ayiddako egamba eti
naye laba Allah bw'agamba nti inna ila rabbika weerabidde kyeri Allah wo gyodda. Kale ago amalala n'effujjo galeetere musanda. Oli musanda bw'oti amalala galeete. Beera musanda okangabale. Ogibuukemu. Ogeje muntadde musiya bbeeyi. Bakuteeke mwanadamu ofubutukeyo. Naye omuntu afuna ssente n'akangabala. N'abanga alengera e Nigeria. Yoga kiki kino? Kati Allah okuwa ssente n'osigala ng'oli muki? Kyebaze Allah. Ekitendo ekyo kibadde ekitendo kyakumeka. Al-ya'su wal-kunut. Muntu akutukawo n'essuubi. Mu bitendo by'omuntu kutukawo na ssuubi. N'awanda omuliro n'ayogera ebigambo ebitasaana. Abamu boogera ebigambo nga bya kishiriku kasita gwamu essuubi. Aga Katonda alimba. Mulimu abatuuka n'oganja zifuna wadde azinzigyeko naye nja kuzifuna mu bulungi oba mu bubi. Kuzifuna. Sijja kufa nga sigaggawadde. Tesaamanyira bwavu. Mulimu agasaamanyira bwavu neyetta. Olaba essuubi erimuweddemu. Gw'omanyi Allah kyakutegekedde nki. Bannaye buli muntu yenna omulamu akyassa wakyaliwo Allah byakyasobola okukukolera. Oluusi ebyo Allah abireeta nga bigezo akutunuulira alabe statements zo zinaafaanana zitya. Naye amaze okuggyako ebyengera otandise ogamba bandoga. Oluwe yanjoola ebigere. Niye ebigere bakubya bikuyoolako bati. Bw'oba olazeewo ebigere byo ne babikuggyako. Ndi yanjoola ebigere, gundi yansiraanya, mwana wa maama yandoga. Gw'atali mulogo wategeera otya? Kale mu bitendo by'omuntu kutukawo naki? Nga Allah bw'agamba nti wa idha adhakna an-nasa rahmatan farihu biha. Allah wabakombya. Allah olaba ekigambo kye yagamba wa idha adhakna an-nas. Bwe tubakombya. Okomba kuba kunene. Kitegeeza Allah atuwaako kaki? Katono. Wa idha adhakna an-nasa rahmatan. Bwe tubakombyako okusaasira kwaffe ku byengera bye tubawa farihu biha. Beeyagala nabyo. Ne babeera mu nsi muno ne beeyagala. Naye wa in tusiduhum sayyi'atun. Bwe bafuna akabi bima kaddamat aydihim idha hum yaqnatun. N'obalaba nga bakutuseewo n'essuubi. Oli n'atuuka n'ogamba nti Katonda taliyo. Katonda taliyo. Z'okusinzira byenkoledde Katonda abakubanga gyali teyali mbonyeza wa. Biki byokoledde Katonda? Mulina ndagaano ki naye? Endagaano yo ne Allah kumusinza, kumwawula. Kasita onootuukiriza ekyo Allah lwaki yakutonda n'akuteeka mu nsi? Olwaleeta n'ogamba Katonda mumutadde olwaleero muvuddeko. Ozze kuki? Ozze kuki? Okuba kutukawo naki? Musiraamu takutukawo na ssuubi, teyetta, teyeesuula mu muliro, teyeesuula kuva ku kizimbe olw'okuba obulamu bukoze eki? Bukalubye. Tagenda mu kyaki bw'ayagala afune, tagenda mu ssabo, tagenda mu kuloga. Asigala amanyi nti Allahumma la mani'a lima atayta wala mu'tiya lima mana'ta. N'ategeera obukulu obuli mu dduwa oba mu dhikiri ega nti la hawla wala quwwata illa billah. Mani teri yakyusakyusa. Baganda bange abasiraamu, la hawla wala quwwata illa billah. Teri yakyusakyusa mbeera mwoli. Teriyo yakuggyako. Teri yakuteeka mu bulwadde. Teri yakuteeka mu ddaala mwoli okuggyako Allah. Era teri alina maanyi okuggyako oyo Allah. Teri yakulina ku maanyi. Teri asobola kukukyusa mbeera gy'oliko. Tulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti walaw ijtama'at, abantu newe beekuŋŋaanya batya ala an yanfa'uka bi shay'in, bakugaggawaze tebasobola. Ffenna ne bwe tutuula wano olukiiko buli omu n'aleeta ebyobugagga bye.
naga tukugaggawaza tosobola kugaggawala era bw'ozikwata booti n'ogenda wali n'ogula obuteeteeyi bw'abaana n'ogaa bwe naazaala abaana bajja kwambala buno okakkana nga tokyalina peka omusajja twamuwa ssente agenda okulaba olidde leero olidde sumbusa leero otudde ku mpuuta leero oli ku mamba agenda okuddanga ngalo ki agaggawaza ya Allah ate abantu ne beekuŋŋaanya basale amagezi nti oyavuwale tebakisobola kugira nga Allah ekikuwandiikako ffenna ne wetugenda waliyadhu billah abantu bonna ne bagenda mu masabu bagambe nti gundi sente zimuggweko tebakisobola kati tegeera nti embeera gy'oli mu kukyusakyusa kwani wa Allah yakyusakyusa yalina amaanyi yalina obufuzi obwa buli kintu kyonna yasalawo obeere kino yasalawo kino kikuveeko gwe mutegeere butegeezi mugee nti Allah nkwebaza kiseera kyewampa ku ssente nkwebaza kusaba Allah mu mbeera eno gyendi bweba yennungi Allah gye wansiimira alhamdulillah bwebanga ayi Allah embeera si yennungi Allah okyasobola okungaggawaza era oli mugagga kusaba okole ki okaggawaze nereka kwogeraku Allah bigambo binene tali feya taliyo muzibu nnyo bintu bye tebitegeerekeka tebitegeerekeka ebyo byonna byonna abantu babituukako ng'essuubi libakoze eki libaweddemu mwana wattu togwangamu ssuubi togwangamu ki ssuubi ensonga endala esembayo ekitendo alhasadu mu bitendo by'omuntu nsaalwa wama alhasadu ensaala nginnyonnyole ntya wama aktharu dararuhu geyitiridde obubi mu bantu nsaalwa kuzimba omutima nga tonnaba kutegeera bubi buli mu nsaalwa bwekosa nnyini bwekosa omuntu agikoleddwako esinga kukosa nnyini yagirina okumanya ensaalo ekosa agirina bw'oyinza okukwatibwa omusajja ensaalo oba omukyalo oba omuntu yenna ye nga tamanyi nabikwatako naye nga gwe buli womulaba ofa ekiziiro naye nga ye takumanyi nakumanya tabirinako ali ku bulamu bwe naye nga gwe buli wakuyitako bwoti ofa buli womulengera bwoti n'owulira nogajjako tivi n'otuuya naweka nojjayo akatambaala abamu puresha zibakuba abamu atuula wansi abamu akaaba yekka ne bamuga ekizimbe okirabye gundi yazimbye kalina eyo n'atunulayo bw'ati n'adda wali ebbali n'akaaba yekka n'agenda mu buliri n'akaaba amaziga naye nga nannyini kizimbe tamanyi nti okaaba ye ali mu bulamu bwe bulala Allah yapa olwo gwe baalaga bamutunyumizaawo mu kibuga bamulaga ebizimbe namuga omugagga gundi omumanyi nti aga nti olaba ekizimbe ekiri mu Ndeeba kiki n'ekiri wali kiki n'ekiri mu Kampala ne bamulaga ebiri mu Kampala nebaga n'ebyo ebiri ku dolabaawo kuliya mu street nabyo bibye n'akwata ku mutwe n'atuula wansi n'aga Katonda tali ffeyo sente ezo zonna n'aziwa omuntu omu oyo muntu oye muki ensaalwa mu bitende eby'omuntu nsaalwa neewuunya nnyo abantu abagamba nti teri bantu balina nsaalwa ensaalwa y'abantu kitendo ky'abantu si kya ndiga si kya nte si kya nkima kitendo ky'abaki kya muntu akwatibwa ensaalwa okumanya ensaalwa mbi eri ku ddaala lya bulogo omulogo n'ensaalwa bali ku ddaala eri Allah bwe yali atugamba twekingiriza eddogo oluvannyuma lw'okwekingiriza eddogo yatugamba twekingiriza ensaalwa min sharri naffaathaati fil uqad wa min sharri hasidin yabateeka mu levemu omulogo n'ow'ensaalwa kati anayagala okutendebwa n'obulogo lwaki okkiriza ensaalwa ekumalewo
kale wali badde mu bantu be bakwatibwa ensaalwa naye n'otabeera mu abo abakwatirwa bannaabwe ki kale kkiriza obeere mu abo be bakwatirwa ensaalwa naye oleme kubeera mu abo bakwatibwa nsaalwa nekutwala mu poloti ya muno ne weeyambula tajja gizimbamu oyo ne bamulaga ennyumba ya munne nti eri mu musingi n'akomba ku ttaka naga bw'agimalirizanga onkuula olwoya mu ngalo ebyo ebigambo bya kishiriku olaba amiru bwatugambye olyajja n'agyeyambiramu omuwumbo n'asalamu ekirita bw'ati x tajja gimaliriza olaba effujjo eriri mu bantu abalina ensaalwa ebikolwa ebyekirogo gwe n'ogenda n'okola pupu mu nnyumba ya munno naye omuntu bw'akusanga mu busajja bwobwo mu kitiibwa kyo ng'oli mu kusala zike mu nnyumba yo oba mu poloti naakugwikiza kuba Allah asobola okuvaamu kati nga bakubuuza seeko obadde okimya ekiwala lwaki okola wano pupu nsaalwa mbi etta nennyiniyo omuntu asobola okufa bufi ng'afa nsaalo n'afa ekiziiro n'awulira nga boogera ku munne ebirungi n'aggyayo akatambaala yekka awatali na bbugumu natandika okwesangula yekka entwe onaga temuwaniriza nnyo bantu kumbe kimukoze eki kimulumye kimuyisizza bubi bana ensaalo gyeri tuli bantu ne muba walimu ebeerayo muwalimu naye muntu baganda ba Yusufu baamukwatibwa ensaalwa ne bamusuula mu lukiiko basooka kuleeta kiteeso nga batudde ne bagamba nti uktulu Yusufu attibwe aw itrahuhu arda oba okumusuula eyo mu ddungu abule ku kitaawe paka omu mu bo bwe yagaa nti la taktulu Yusufu wa alkuuhu fi jayabati ljubbi wabula mumusuule mu luki mu luzzi naye nga baganda be bakola ekyo era paka lwe bamusuula mu luzzi Kabiru yatta muganda we Habiri muganda we gwe bazaalibwa naye taata y'omu maama y'omu lwansaalwa akati oli bw'atagamba nze ndi muwalimu taba n'omuwalimu muntu oyo si malayika akwatibwa munne ensaalwa amulaba oluusi Allah amuwadde kabuulu ettutumu oba amuwadde okwagalibwa abantu oba amulaba irimu ye eri waggulu kisobokera ddala kubanga naye muki muntu olaba abazadde bakwatibwa n'abaana baabwe ensaalwa omuzadde naddala bataata n'alaba omwana ng'afunye ssente n'azimba omutima nagakaana nze nakasomesa wano kagaanidde ssente kifo ky'okumpa ssente mpaseeyo omukazi omulala mukazi wabuwe nnyina hatta n'abazadde bakwatibwa abaana baabwe ensaalwa hatta n'abazadde abakyala bakwatibwa abaana baabwe ensaalwa bw'amulaba ng'awasizza n'anyiiga omwana tagenda kuddayo kumpa ssente kati zonna agenda ziwa mukazi ng'era omukazi oyo tamwagala lwa mwana we ebirungi alaba bigenda kukola ki kumuvaako mulimu abazadde ng'omwana ye tayagala agaggawale nsaalwa gyeri hatta ne mbamanyi abaakulembera yaliyo Imaamu Shafi bwe yava e Iraka n'ajja e Misiri yasangayo abamanyi ne balaba Imaamu Shafi ng'abantu bamwetololako olwayirimu bamubuuza awa fatwa abamanyi banne be yasanga mu Misiri ne bamuteekako ekigambo ne bagamba nti Imaamu Shafi yubihu dubur akkiriza okuvuga olupanka
naye nga baagala kumwonoona mbaki abo baali ba mirembe ki ate olubano ab'omulembe guno abakamera aba likes tuli bantu muntu azimba omutima ng'alabye munna afunye naddala bano bye twasoma naye oyo twali naye ayitawo atya ogenda okumulaba nga komenti ze za bukyayi ntegerekisi ebyo gyebiri ffe tulabye ku bantu baatuwa wano ekifo ku supreme nendaba abantu we bapapala waliwo omuntu eyadduka speed paka ku supreme council saagala nakumwogera linnya naga nti oyo gwe muwadde tajja kusobola naye nze atakolangako naye alaba atya nti nayogera ebigambo biyitirivu naye nga musiraamu nakuba n'essimu naye nga ekimusumbuwa simu walimu musiraamu wa buki si wa famire si kiki ne gye bampeeredde tamanyiyo naye nga ekimusumbuwa nsaalwa era okuva olwo namwesalako obulamu bwange kakati abantu abamu gye bali nga ye bw'alaba ekyengera munne kyafunye kimuyisa bubi at least omuntu musabire mugende nti Allah amukole ki amwanguyirize bwe kibaamu obulungi gyali bwe kibaamu obubi Allah abumutaase naye toteekawo mbeera eggisaako munno Allah kyakoze ki kubanga naffe tuba tetumanyi nti Allah kino ajja kikuwa kino Allah asobola kikuwa naye olabiraawo nga Allah abireese nga bwakola ki ebimu nga ne Allah abireeta liyabiluwakum kubakola ki kubagezesa nga we yawa nabbi Sulaimaani ebyengera n'amwanguyiriza okwogera na buli kitonde kyonna naye yagaa nti Allah obimpadde bino ashkuru am akfur nakwebaza oba kujeemera naye yamanya nti kigezo Allah kyakoze ki kyamuwadde kati osobola okulaba omuntu mukyengera nga kigezo gwe kati okwatibwa nsaalwa kale mu bitende eby'omuntu nsaalwa tuli ku muntu era omulundi ogujja wenja okutandikira nti mu bitendo by'omuntu alhasan badde nnyonnyola obubi obuli mu nsaalwa naye tujja kuginnyonnyola ebeera etya mu muntu era omuntu agyekingiriza atya obwe bulabu obumu obussizza n'ab'eŋŋanda nga batta baganda baabwe obussizza ab'emikwano nga batta mikwano gyabwe ne kensembyayo nako baganda bange abasiraamu mwegendereze nnyo nkiddamu weegendereze nnyo abantu abakuli ku lusegere be bakyasinza okukukosa era be bajja okuvaako okukukosa buli yenna kuli ku lusegere ekyo kisuubire ne baba baagala kukutta gwe basooka okukola ki okuyitamu ne baba baagala kukola ki gwe bajja okuwa obutwa tigwe obeera naye buli gwolaba akuli ku lusegere teekangawo gaapu teweemalangayo nnyo abantu abatuli ku lusegere be bakyasinza okukosa ekyo buli omu akitwale nga kikulu buli gwolaba akuli ku luki oyo gwe mbagambye yakuba essimu bwe navanga nga walinnya nga wenteeka ekigere nga ne bw'oba ondabye bulabi bategeera butegeezi nti naye akola ki ajja abantu abali ku lusegere be bakyasinza okukosa abantu saba Allah akuwenga abantu abatuufu akusemberezenga abantu abatuufu ate akulaga obubi bw'abantu ntegerekisi bameka abawasiza abakyala nga Allah kwayisiriza obulamu bwabwe naye nga babalaga nti baki bakyala baabwe babaagala nga Allah ayisiza omwo bameka ab'eŋŋanda nga be basse bannaabwe bameka ab'emikwano nga be bakoze bannaabwe ebintu aga yali mukwano gwe kubanga yenna ayagala okukukosa teri yajja kukukosereza walala ajja okukukosa abeera ku ki abeera ku lusegere abo boola baseeka nywa ku mazzi
otusomesezza nnyo leero ajja galeeta nga temuli butwa ne luli bw'anaamala okumanyira nti oyo baasi eccupa eriddako noyo giriba myaka eki alikola kyayagala teri yajja kuva bunaayira atakumanyi akukola ekiki agenda okukola ekikyamu ali kutuusaako obulabe abakyasinza okwogerera obubi be boolaba abakwetoolodde abakuli ku lusegere nabbi ebizibu bye yafuna ennyo mu bantu be bwava mu famire abamu nga bakitaabe baki bato bakitaabe abato baali muwalanyi baaliganya obubaka bwe kakati gwe ne nabbi ne bali ani asinga message yange yesembyeyo ti buli muntu yenna akusemberera ku lusegere teekangawo distance sabe Allah akuwa emikwano emituufu era nabbi edduwe yagituyigiriza weyasaba ebintu ebitaano naye mu ebyo ebitaano yagaa nti wa min khalilin makir Allah nkingiriza omukwano ogw'enkwe taraan andaga muli nti anjagala naye wa kalbuhu yaraan mutima gwe gunkwenyakwenya be bajja n'aleeta haaga kumba awulira bubi abo abakuli ku lusegere bali dangerous era ajja kuwa embuzi ogirye ne luli ogirye alina mission begendereze teekawo ki teekawo distance teri yajja kukosa nga ava bunaayira era aliyitamu oyo ow'okuluki ow'oku lusegere olaba n'abaagala okutta be bakuuma bayita mubaki mu bakuumi n'agakola bwoti ffe tujja kujja ekiro embwa tuzitusuulirewo ennyama mulimu obutwa tuyingire oba tujja kukuba empisatu odduke ffe otulekere tukole ki abali ku lusegere abasajja abasoma siyaasa bino ebyensi tebabeera na bakuumi baluki balubeerera buli kiseera akola ki akyusa olowooza lwaki bakyusakyusa tayagala nnyo oyo amaze baasi ng'ateekawo muki ebyo byansi kale naawe bw'obeeranga wano n'obeera n'abantu abakuli ku lusegere weegendereze nti bano abandi ku lusegere mulimu emisege egyambadde eddiba lyaki lyengo bakukwenyakwenya bakubira mu ngalo seeka waffe awamaani omwabizza abo boolaba abo bampujja bunyama abo babi nnyo saagadde nnyo okwogera byama by'abantu nze mbeera nnyo mu bantu manye abantu ate nina bingi byendabye mu myaka gino emitonotono Allah gyampadde ndabye ku bantu mbamanyi ne bye bankoze bimmala okutegeera omuntu abeefuula abo bazibu obagendeko ki ate bw'olabanga omuntu ng'obaddenga naye n'atandika obutajja gy'oli weebazengaani Allah olwo Allah amutwala bw'otaddanga awo n'okaabira omukwano gundi yali mukwano gwange sikyamulaba sikyamuwuliza weebaze Allah mugenzi nti alhamdulillah bw'aba yalimu obubi bayibayi abo ababeera ku luki lusegere Allah abayisizaako nnyo ne bakkosa begendereze saba Allah akufuwe abantu abatuufu akusembereza abantu abatuufu akulage emikwano emituufu era teekangawo distance ku bantu tomala gabeera open buli nsonga yonna kale omulundi ogujja inshallah bwenja okutandikira awo mu bitendo Allah bye yatenda n'omuntu ebiri muki Kulaani tukomye ku kitendo al-hasadu omuntu abeera n'ekitendo kyaki ky'ensaalwa wetagamba abeera nakyo kubanga muntu kyali kirabiseeko Allah n'akinyumya ngene musome surati Yusuf geno some ekyafaayo ky'abaana ba Adamu ne Allah byazze atubuulira n'abantu bye bazze batuusa ku bannaabwe bantu
mulaba omugole afiiridde ku mbaga. Waliwo akaana nakanyumyako kasomeranga ku Abdurrahman ibn Auf, kakola senior 4 2016. Taata waako n'akafumbiza ne bakawasa embaga bulungi. Ku mbaga kwennyini kwe kafiira mu prosesi y'okufuluma. Omugole wafulumira nga bamulinze mu kidaala ne katuula butuuzi bwe kati era embaga yakomaawo. Ku mbaga kwennyini abakonga batudde, bano ababuuza bavuddewo, ababuuza abako, ababuuza wano omugole we bamulindira okufuluma. Omwana naafa atabadde muki mulwadde. Nolowooza abakikola ekyo baba baki? Baba baŋŋanda zaabwe. Bino mulaba senga nakkanulira amaaso luwombo lumaleemu. Uta supu bambi lulye sijja kuva wano nga towuuse. Muwute nnyo. Gambo yandikomeza kusaagala kwogera kusukka nnyo naye mufunemu ebyokukola ki ebyokuyiga nti abantu abali ku lusegere bangu bakukola ki bakukosa. Ekyo kitegeere. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam Sheikh Ali. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ensaalwa kiki? Ensaalwa kwe kwegomba ekyengera munno kyalina kimuveeko. Ye muntu alaba munne n'ekyengera nga takimwagaliza aga lwaki ali yalina ekyo. Lwaki ali gwe boogerako buli kiseera? Lwaki ali ye imaamu? Nsaalwa woyingiza mu buyinza bwa Allah era bagamba nti ow'ensaalwa ntegerekisi aba awakanyani nti oyo teyalisaanye kuweebwa ekyo. Kisaanira nze oba kisaanira mulala? Oyo gwe wawa tekimusaanira. Ensaalwa ngazi kuba erina obuzibu obubi bwetuusa ku muntu. Naddala ngambye esinga kosa agikola ki? Nnyini yagirina. Kubanga oyita mu bulamu buzibu, omusajja gw'okolerako ensaalwa tamanyi, takulinako, ye ali ku bibye, wabula guli ento weebaka. Obuuza kimu tekisoboka. N'otuula mu ntebe bw'ogifulumamu bw'osituka. Bwe temulaba abantu ku mbaga naddala abo aba famire, n'oleeta muwala oluusi bamwanjudde oba senga oba kiki, omuntu yenna ow'eŋŋanda omulaba kutunula ku bintu, bw'agenda emmanju bw'akola susu bwadda entuyo bwe zimuyitamu, bagenda okulaba baleese ne sofa seeti bagiwadde taata, awo n'atuuyana n'atuula. Ye oluusi bawalabe alina 10 embuto ziri waka, takifunangako. Ntegerekisi bintu bingi ebisobola okukuleetera omuntu okukwatibwa ensaalwa kasita omutima guba mufu n'otamanya nti Allah yagaba kino, Allah yakireese. Kubanga ne bw'ona okwatibwa ensaalwa tekijja kufuuka kiki kikyo, tekisobola kufuuka kikyo. Gw'okugamba nti ali tasaanira kuba ekyo tekijja kuva kwoli kifuuke kikyo, tekisoboka, ekyo tekiriyo. Kale ensaalwa kugenda nga toyagaliza munno kyengera kyalina. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Era teri yegomba abeere nakyo. Anti ngambye omulundi ogujja kuba daruso egenda egira nja kusomesa ogyewalota kuba teri yagyesimba era teri yakyewaniramu naga abannaye munda banze wano
mu Allah be yampa ensaalwa ekyo teri akyewaniramu kitendo si kiki si kirungi era n'akirina akyekweka naye omutima guba gukuguma okulaba nga munna alina ekyengera bweba mwogerako mu bantu nga toyagala ayogerebwe nako wallahi okumanya ensaalwa ne fitina ziri mu bantu ffe tubeera ku mikolo n'ojja ku mukolo omuntu n'agamba MC tomwogerako nti waali n'aweereza n'akapapula n'agati omwanjula nti waali waliwo n'abatuuka ne ku levo nga babawa n'essente n'agamba ngenda kuwa emitwalo aga tomwogerako nti waali musajja najja n'atuula ku mukolo ng'ate wakitiibwa wabuvunaanyi nga tebamwogerako naye nga MC bamukubye edda empiso ensaalwa mbi eri basiraamu nnyo fitina nzibu waliwo oli nga tayagala muntu bamwogereko naga dokita waffe naga dokita muki twakalaba eyakasooka okuba dokita dokita tulina bangi olwayagala okufiisa tulina bangi oyekka abantu tebaagala kubakola ki ate mu butonde bw'omuntu kuba ffenna tuli bantu mu butonde bw'omuntu tayagala kusitulamu ki munne kumwogerako nti oyo bwe butonde bw'omuntu gwe njagala ogende bugenze mu famire yammwe mu bantu b'ozaalibwa nabo mu famire egi bonna basobola okwagaliza ekirungi oba abatudde ne bagaa nti waliwo ekirungi kino ekizze oba kale waliwo hijja gye bagaba bonna basobola okwegattako nti baaba ono yaba agigendamu awuka woba otandikira nga n'omwana akuddako yennyini aga nti tagigendamu anyano ga mugiwe oli kizibwe mwana wa ssenga wabe ono temumuwa tayagala ntegerekisi tayagala abantu abamu tebalinnya mu maka g'abaganda baabwe lwakuba Allah yabakola ki yasitula yeeyogeza ebigambo gambo ye maama ffe tulina n'ebigere ebikyamaawo yeffe maa tuyinza otutuula mu ntebe zo ne tutazigubya yeeyogeza obugambo gambo kumbe ensaalwa yemukola ki mutawaanyi nti ensaalwa etawaanya abantu bangi abamu ebasuula ddalu abamu ebaloza bannaabwe abamu emwogeza ebigambo ebyekishiriku ensaalwa erina obuzibu bunene kale omulundi ogujja ssebo omusomo guno gugenda mu maaso tukomye ku kitendo ekyokusatu mu bitendo by'omuntu nti omuntu atendebwa n'ekitendo ky'obuki ky'ensaalwa kwe kuyingira mu gundi eyo inshallah biidhinillah mulundi ogujja tujja okutandikira tuli ku muntu n'ebitendo bye saagadde mwerabye omuntu n'ebiki ebitendo bye ebitendo ebibi omuntu byalina nsaalwa nga bwe tugambye mu bitendo by'omuntu ebibi kuggwamu ssuubi alkunuutu wal yas aggwamu essuubi n'akutukawo n'okusaasira kwa Allah tegerekisi kale omulundi ogujja inshallah bwe tujja okutandikira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh